era ye guidance y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Sheikh, kibuuzo kyaffe ekirala, muganda waffe abuuza, muzadde alina abaana bakuze batuuse emyaka egisiiba, baganya okusiiba, akole ki? Abamme kya misana. Omuzadde bw'abeera n'abaana batuuka mu myaka gy'okukola ki, gy'okusiiba, tebasiiba, abakole ki? Abaana abo atekewo criterias ezisooka okubabuulirira. Bwe nga batuuse mu myaka egyo, atekewo criterias ezibabonereza. Ekisookera ddala kubabuulirira. Bwe bigaana nga bagaanidde ddala, abateekerewo enteekateeka ebateekerawo ebibonerezo ebiraga nti ye kitaabwe oba maama waabwe si musiimu n'ebyo bibakola ki, bibakola. Babeera mu nsi y'obusiraamu, babaleeta ne babayisaamu ku kibooko ku mirimu gy'eddiini. Leete bemu ku miggo. Lwaki tosiiba ng'oli musajja mukulu? Myaka 15 tosiiba lwaki? Oli mu myaka 20 omusajja mukulu, olya buli mmere misana be emiggo, then oli okudde mu ki, odde mu layini. Bwe kigaana basobola n'omutwalako mu kkomera, asooka asiibeko okusiiba ng'ali akawoga kamu, ategeere nti omuntu Allah tabaraka wa taala yamulalikako okukola ki, okusiiba. So ateekewo embeera ng'omuzadde eziraga nti bye bakola abaana si mu ki, si musanyufu. Wallahu taala alam. Sheikh, tweyanziza nnyo. Sheikh, muganda waffe abuuza, kiramula kitya okunaaba gusulu naye ne weeyira bweyizi mazzi? Gusulu kitegeeza ta'mim al-jasadi bilma, okubunyisa omubiri amaki, amazzi, biniyati taqarrubi ila Allah, n'enniya ey'okufuna empeerewani ewa Allah, era n'okubeera nga wejjako ekiki, ekizuusi. Akati gusulu abawalimu baayogera ebigambo biwerako. Umuma al-fuqaha, bafuqaha basinga obungi, jamahiri al-fuqaha balaba nti oli kasita bunyisa amazzi omubiri gwonna, walau bighairi tadlik, ne bw'obanga teweekuuse, gusulu ebeera ki, ebeera ntuufu. Abamalikiya bo baaga nti la budda ma tadlik, min atadlik, olina okubeera nga weekuuta, tomala ganaaba bunaabi bwotyo n'okola ki, n'ogenda, olina okubeerako nekyokwata. Kale ne bwe biba bibuze byonna, ekyangwe kibuze, kozesa omukono gwo ogende ng'okozesa ogukole ki, weekuutekuute, kitegeeza nti olwo gusulu etuukiridde. Naye nga ba jumhurul fuqaha bo balaba nti omuntu ne bwagenda mu nnyanja neyennyikamu n'enniya ey'okufuna ey'okwetukuza, khalas afuna empeera tugizeho, naye ng'ekiri asahu kubeerako nakyo weekuuta nakyo. Wallahu taala alam. Sheikh, tweyanziza nnyo. Muganda waffe ono omulala abuuza nti masturbation etwalibwa nga zina mu busiraamu, y'obusiraamu bwayogera butya ku effects zaayo eri omuntu? Masturbation eyinza okuba nga la yasilu darajata zina, nga tetuuka ku ddaala lya bwenzi, naye nga haramahu Allahu tabaraka wa taala fi kitaabihi alkarim. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagifuula haramu mu Quran. Masturbation Allah yagifuula ki, haramu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti walladhina hum lifurujihim hafidhin, abasiraamu abakkiriza abakuuma obwereere bwabwe, illa ala azwaji, okujjako obwereere alina obbulabako mukyalawo, aw ma malakati aimanuhu, oba abo abakyala betufuga abazaana, naye akkirizibwa okugenda gyali. Allah agamba nti faman ibtaga waraa dhalika faulaika humul aadun, omuntu akwata ekkubo lyonna eritali lya mukyala we nekkubo eritali lyani, lya muzaana, faulaika humul aadun, oye mulabe nambeemu, oye mulabe nambeemu. Era abawoni balaba nti aya eragira ddala obukyamu wa masturbation. Wa masturbation kitegeeza kuzanyisa bwereere n'obujjamu amazzi mu ngeri efaanana bwetu, kyabulabe
nti omuntu buli lwatakwata kkubo Allah tabaraka wa taala lyamuwadde ettuufu ebiseera ebisinga obungi akosa bingi. Ayinza okukosa omubiri nga gwo ne gutaddayo ku functioninga nga gwali badde kukola gufunctioninga. Ekyokubiri, ebiseera we biyitawo ayinza n'okulwala ekirwadde ky'amaniyu, kuba amazzi buli woogakaka gaveeyo nga tegajjidde mu kkubo ttuufu, ayinza okulwala ekirwadde nga amazzi gamuvaamu, akavaamu amazzi ago ne kata, nga bw'olaba omuntu bw'akosebwa mu kufuka n'afuna salsa ng'omusulo tegukola teguvaayo, omuntu n'abeera ng'ayina ekyo. Era abamu ku bawalimu be baatunuulira mu birwadde ebisobola okuva mu bantu ye muntu okubeera ng'amazzi g'ekikulu tegasiba, gavaamu buli kaseera. So kyabulabe omuntu okukozesa masturbation. Tukubiriza abantu okubeera nga bagyewala olw'obulabe n'ebizibu ebikola ebigirimu, kubanga Allah tabaraka wa taala yatulaga nti oyo abeera mulabe era abeera mulumbaganyi omuntu akozeseza ekkubo lya masturbation. Wallahu taala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh muganda waffe abuuza nti asaba kumunnyonnyolako ku bikwatagana ne zakatul fitri. Zakatul fitri kika kya zaka ng'eweebwa ku nkomerero ya mwezi guno gwa Ramadan qabla yawmain, nga wabulayo ennaku 2 ila waqti sala, okutuusiriza ddala mu kiseera ky'essala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagifuula yatteeka eri abasiraamu bonna mu umma eno. Yagamba sahaba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagifuula zakatul fitri nga yatteeka ala kulli muslim, ku buli musiraamu, sa'a min at-ta'ami, ekigero okuva mu mmere, wa min at-tamri, mu ntende, wa min al-burri, mu ngano, wa min ash-sha'iri, kika kya ngano. Emmere yaliwo mu biseera ebyo nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo Nabbi yakikola ala sagiri wal kabiri, omwana omuto kabeere nga yakazaalibwa wa zakatul fitri, wal kabiri n'omukulu awaki zakatul fitri, wa al abdi n'omuddu, wal untha wal hur n'omwana w'abobwe naye asigala awaki awa zakatul fitri, ala dhakari n'omusajja wal untha n'omukyala akola awa. So zakatul fitri eweebwa buli musiraamu wa buli kika kyonna. N'omuddu naye n'omuweera zakatul fitri. Ani ateekeddwa okuwa zakatul fitri? Ate n'ogiweera abano bonna alina kubeera heedi wa family. Taata gw'olina okuweera abantu bano zakatul fitri. Taata waba talina, omuntu yenna alina responsibility ewaka awaki zakatul fitri. Era basahaba baali tahadithi ndaga nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri tuhuratan lisaim min allagwi. Allah tabaraka wa taala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuula zakatul fitri nga yatteeka ku muntu kutukuza musiibi okuva mu bizannyo byazannya, bigambo bya kalebule byayogera, ekisiibo kye kibeere nga kitukudde waani ewa Allah tabaraka wa taala. Zakatul fitri bagiwa mu mmere, zakatul fitri bagiwa mu mmere. Qala Imam Abu Hanifa wa tujzi qima. Imam Abu Hanifa yaraba nti tukkirizibwa okuwa zakatul fitri muqima. Qima tegeeza value n'opimapimamu, naye nga jumhurul ulama balaba zakatul fitri tugiwa min at-ta'ami, tugiwa mu mmere. Zakatul fitri tugitandika qabla yawmaini, nga wabulayo ennaku 2 idi ekole etuuke, okutuusiriza ddala mu kiseera nga imaamu tannaba kuyingira mu ssala. Bw'ayingira mu ssala khalas, teri kuddayo kuwa zakatul fitri, nebeera zaka emanyikiddwa. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam man addaha qabla as-sala, ajiwa ngi ssala tennakola tennatuuka, fahiya zakatul mu'tabar, ye zaka Allah tabaraka wa taala jakkiriza, ye zakatul fitri entuufu. Waman addaha ba'da as-sala, atajiwa ngi الصلاة تنبكر إنجما زوك سالبوا فهي صدقة من الصدقات بتشاري زكاة الفطر إبي فوس الصداقة مصداق ذات
eza bulijjo. So tugamba abantu nti twanguyirwe okuwa zakatul fitri. Hunalika ba'd al-a'imma wal fuqaha waluba fuqaha abalabanga zakatul fitri esobola okuweebwa fil ashri al-awakhir min Ramadan, ekkumi lino lyonna tusigala tuwaki zakatul fitri. Wallahu ta'ala alam, ekiri mu sunna kugiwanga wabula ennaku mmeka 2 esobola okubeeranga egabibwa eri bannanyiniyo. Baani abafuna zakatul fitri? Abafuna zakatul fitri beebo abavuba olunaku olwaki olwayidi. Baani abagiwa be bagagga b'olunaku lwaki lwayidi. Oli bw'abeera mugagga ku lunaku lwayidi ng'ayina ekifikka ku kyanaalya ateekeddwa okuwaaki zakatul fitri. Omwavu ne bw'abeera emabega mugagga sente baazisibye talina kyagenda kulya yidi, kiba kitegeeza kuulu muki mwavu, era akkirizibwa okuweebwa zakatul fitri abeere nga naye afuna kyasanyuka nakyo mu ku lunaku olwo. Tuwaaki tuwa kilo 2 n'ekitundu ku buli muntu. Ekipimo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyalinga mu kilo 2, abamu bakibala mu kilo 2 n'ekitundu, abala kilo 2 wa thuluthain ne 2 bya kusatu ebyekipimo amakulu kilo 2 ne 2 bya kusatu nga kisukkako mu kilo 2 n'ekitundu katono. Era tugiwaayo mu mmere eriibwa mu kitundu. Nabbi baali bali eri naffe wana alhamdulillah wassa Allahu lana. Saba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi emmere ya bika bingi. Ojja kusanga nga waliwo omuceere, waliwo amayuuni, waliwo ebigo gonna tuwaamu zakatul fitri. Amatooke gonna kyoba osobodde kyowaamu zakatul fitri. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Addeko nekyagamba. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nsaba nkuntangazaamuko ku mwavu w'olunaku lwa Idi, simutegedde bulungi. Kuba kati katugeze musajja alina konteyina ze nga 3 bazikwatidde Mombasa. Idi egenza okutuuka nga talina yadde 11. Oyo tuba tumubalira mu baavu oba tumubalira mu bagagga nti ayinawo? Omwavu wa Idi tutegeeza omuntu ku Idi okwo nga talina kyakulya. Oba afaanana atya mu bugagga, ayinza okubanga konteyina bazikwatidde Kenya nagagga bifeekeera binyonkondo bijodolo, naye ng'olunaku olwa Idi Allah ageze talina kyagenda kukola kitegeeza kuolwo mwavu, era bamuwaaki zakatul fitri. Barakallahu fi. Sheikh muganda waffe abuuza ekibuuzo ng'agamba era kusiiba nti singa omusiraamu afa mu Ramadhaani ng'abadde asiibyeko, tukkirizibwa okumusiibirako Ramadhaani akabanga kabadde asigazaayo? Nabbi yakirambika nti man maata wa alayhi siyam saama anhu waliyuhu. Naye khilaafu baina ahli alilm, waliwo enjawukana wakati w'abawalimu. Kuno okusiiba kwaleseeyo ku mubanjibwa oba bategeezaamu kusiiba kweyaleka emabega? Ekituufu kiri nti bategeezaamu okusiiba nga kwa bbanja abadde nakwo emabega. Kuba wano waakomya Allah takubanja byamuki bya mu maaso, akubanja byawa bya mabega. Obadde ogize nga waliddemu ennaku 2 emabega, ezo Allah azikubanja. N'ekyo mu maaso khalas obulamu bwe bukoze eki bukomyawo. Kati ki hadithi yali etegeeza kwoyo ega nti man maata wa alayhi siyamu, omuntu singa afanga yaleka ennaku 2, yaleka okusiiba okwokweyama, yaleka okusiiba okwokuliwa, saama anhu waliyuhu, batabani be, mukyala we, abasika abo, abantu bamusiibire bwatu byagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi. Barakallahu. Sheikh muganda waffe abuuza nti omusiraamu akkirizibwa okukola bizinensi ya puulu? Kozi puulu yaliwo. Puulu ye tebo ne bakuba obupiira. Ebyo byonna biri mu mizannyo nardashir. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagaana, yaga nti man la'iba bin nardashir fakaannama ghamisa yadahu fi addami alkhanazir wa lahmihi. Yenna bizannyo ebyo abanga akutte engalo ze n'aziteeka mu musaayi gw'embizi oba n'ennyama yaki embizi. Saba Allah tabaraka wa taala bitutaasa, afaana Allah wa iyyakum. Naam, Sheikh muganda waffe abuuza nti omukazi olubuto bamuwa oba nedda? Mukazi olubuto bamuwa, egabya abawalimu bingi kuwa ku mukyalo waki
olubuto. Abo walimu jumhurul ulama mwe muli aba Hanabila bashafi'i bashafi'i tebali mulimu aba Maliki balaba nti omukyalo olubuto tetumuwowa mukyala wa lubuto. Era olitakizibwa kugenda eri mukyala wa lubuto yenna abeere nga olubuto lwani oba lwani avuze nalwo tawuwibwa. Lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yambagi li ahadin an yasqiya zar'an ghayrahu, teri yagwanidde kufukirira kimera kitali kike. Balala mu bashafi'i abo bagamba nti fihi tafsil. Abamadhabu ga Imam Shafi'i baga nti mulimu okunnyonnyola. Bwe lubanga olubuto lwona gwe twagala okuwoowa tusobola okubeera nga tumuwoowa. Bwe lubanga lulwe nga akakasa nti lulwe nga n'omukyala akakasa nti ki tumuwoowa. Lwaki? Nti olwo luba lulwe era kyabafukirira kike. Awamu n'okubeera nga bw'amala okuluzaala omwana si wuwe naye olwo luba luki luba lulwe. Bw'amala okuzaala omwana si wuwe, bo bali bagamba la si wuwe n'olubuto si luki si lulwe. Tetulina assurance nti yaluteekamu. Ono bw'asobodde obuteesiga mateeka ga ddiini kukola Allah kye yamugamba n'agenda eri ono, kiba kitegeeza nti asobola nokyamako ewala. How sure are we nti luno ye yaluteekamu? Agati ate abashafiya baga nti kasita akakasa nti yalukola ki yaluteekamu, kitegeeza nti yakkirizibwa okuwoowebwa. Lwaki? Nti nabbi kye yali agamba khalas kiba kivuddewo. Nabbi kye yali agamba nti la yambagi li ahadin an yasqiya zar'an ghayrahu, tagwanidde muntu kubeera nga aliikiriza ekimere ekitali kiki. Khalas kati ono kike asigale mu maaso ng'akola ki nga alabirira ekimera kye. Katugamba tutya? Tugamba nti omukyalo ow'olubuto kawulu ya jumuhuru yesinga okubeera entuufu, teyalikoze ki teyaliwoobeddwa. Naye abawalimu abamu batunuulira mu nsi nga zino zetulimu Uganda awatali mateeka, kuba omuntu bw'ayenda mu nsi ez'eddiini ekisookera ddala yujirad akubwa emiggo bw'abeera nga si mufumbo. Yujilad miata jalda, tumukupa kibooko 10 ma taglibu sana, naasibwa n'omwaka muki mulamba. Akati oyo tusobola okugamba nti amala okuzaala nga amateeka ga sharia gakola ki wegali. Ne Uganda yaffe nga bw'ogiraba teri mateeka gafaanana bwe gatyo. Olaba nga kawulu y'abashafi'i esobola okukola muba woowera ddala, kuba ne wootamuwo wajja kusigala nga amweyongeza buli lunaku tewali tteeka lifuga. Kati abawooye ng'okakasiza nti olubuto lulwe kye kisinga obulungi. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh Ajati ono yagambye yakwebaziza nti Sheikh Abbas oli lolomodo waffe kazi, naye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki abasiraamu abavubuka abasajja betegeezaamu wano batutwala nga ffe abatalina famiri, yayombyemu akuzaddemu omwana n'akulekawo n'okuwa obuyambi, omala kumwegayirira agamba talina ssente naye yeeya bweyiya, ate ogenda omulaba nga awasizza omulala. Abo tubakolere ki? Lwaki batutamya eddiini? Enkola eri mu bantu abatalina mpisa, era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tetubawa bakyala. Olaba omuntu nga talina mpisa bw'atyo bwafaanana, talina buvunaanyizibwa, taweebwa muki. Mwebali abasajja nga yemize gyabwe. Tutendeka abasajja ennaku zino nga tubagamba nti mutegeere obuvunaanyizibwa nti Allah yabubakwasa. Obuvunaanyizibwa Allah bwe yatukwasa ffe abaana Adamu buli omu yagenda nga abutematema, naye obuvunaanyizibwa bw'omukyala Allah yabuwa muki musajja. Ayino Allah tabaraka wa taala ganti inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal. Allah tabaraka wa taala obuvunaanyizibwa bukwasa amagulu omusanvu n'abukwasa ensozi n'abukwasa n'eggulu. Fa abaina an yahmilnaha, nebigaana ffe tetujja bisobola. Wa hamalaha al-insan, omuntu yakwata obuvunaanyizibwa n'aganze nja tutuukiriza.
innahu kana dhaluman jahula kyeyakwata tamanyi nti yakwata mu lyazamaanyi ate mu buyabuya tamanyi byeyasitula kati omusajja alina okwerwanako okulabanga obuvunaanyizibwa bw'omukyala abukwata okulya kw'omukyala okusula kw'omukyala okwambala kw'omukyala alina liyunfiku dhu saati min saati ekyo tekitegeeza muntu kubeera mugagga nnyo ate mutye nnyo edduwa y'omuntu ali azamaanyiziddwa basajja batye nnyo edduwa y'omukyala gwe bali azamaanyiza ozadde mu muwala n'omulekaawo tolabiridde mwana toweerera bagenda okuwulira nti ate wasiza okumeka waliwo abavubuka abatalina buvunaanyizibwa nga ye agenda afumbirwa bufumbirwa basajja bakyala bwafunayo obutakkanya noono ng'afumbirwa yeewo omulala naye enkola si yaffe ng'abasiraamu lwaki ofumbirwa nga Allah yagamba kuwasa genda owase si kukola ki fumbirwa omukyala yalina okufumbirwa omuki omusajja naye enkola efaanana bwetyo yogamba nti nze nja kugendanga wano gira bwati n'anobawo n'agenda ewalala nga ye ali awo alinganga abakyala mbuzi agenda kuwakisa buki audhu billahi min dhalik saba Allah tutaase bannanga omusajja abeera n'obuvunaanyizibwa n'abeerako n'amaka waasinziira naga nti nze nsinziira wano bantu bali awo se bubeewaanira mu kiti kya muwogo nze ndi kiti kya muwogo gye bakikasuka gye kikola ki gye kirandira ani yagana olina kubeera kiti kya muwogo gye bakikasuka gye kikola ki kirandira waliwo omusajja ali omu kumpi awo mu kibuga awo naye buli bamusaaga nze ndi kiti kya muwogo lwaki obeera kiti kya muwogo lwaki tobeerako woosibuka nti nze mbeera wano so tubeere babuvunaanyizibwa Allah tabaraka wa taala agenda kutubuuza ku buvunaanyizibwa nabbi yaga nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi buli muntu mulunzi era Allah agenda kubabuuza ku ebyo bye twalunda bagenda kukubuuza ku family obeera otyawo nga tolina family goloza Allah asirise eriiso lya Allah lyebaka mumbeera eriiso lya Allah teryebaka liba litunula ebbanga lyonna naye afa amasa agafa ag'abantu amaaso gafa ag'abantu geebaka ebiseera Allah waaba ayagalidde tukole ki twebake naye eriiso lya Allah litulondoola ku buli kyonna kye tukola ki kyova Allah yagamba wattaku llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba wekitibwa Allah tabaraka wa taala balondoola ku buli bimukola ki so okikola olwaleero ku mwana wa gundi enkya bajja kikola ku mwana wo ekya bagenda kikola kuwo kama tadiinu tudan nga bwokikoze kwono enkya bajja kikola ku babala wallahu taala alam. Sheikh tweyanziza nnyo information eyo kansuubire etuuse ku bonna be bawasa Sheikh muganda waffe abuuza ekibuuzo ekigamba nti kiramula kitya omukyalo okwesaza talawuya kiramula kitya omukyalo okwesaza baba yeesaaza la basafi nabbi sallallahu alaihi wasallam yeesaazaako bwabanga yeesaaza nga tasaaza basajja yeesaaze mu kisenge kye mu nnyumba ye la basabi barakallahu fi Sheikh muganda waffe abuuza agamba nti bizinesi bw'oba buli wiiki ofuna like emitwalo 2 osasula mmeka eza zaka emitwalo 2 wiiki kiba kitegeeza nti tannatuuka kuwa zaka tannatuuka kuwaki awe saddaaka kwata saddaaka okole ki oweeyo zaka ina obukwakkulizo kisookera ddala bulugu nisab okuwera kwaki kw'omuwendo oguweebwamu zaka. Sheikh muganda waffe ono nga tuli kumpi okukomekereza puroguramu yaffe baganda baffe babuuze ebibuuzo byabwe abuuza ekibuuzo nti eswala zino ez'etteeka tusomamu edduwa eggulawo eswala kate abuuza mu swala zino eza sunna kange ez'etalawuya buli raaka 2
tusoma edduwa eggulawo esswala. Swala ya tarawih tugisomera mu dua ul istiftah buli swala bangi bawali baga tusomeemu tusometa kuba esswala eryemu abalamba bawali baga nti buli woggulawo olina okugikola ki olina ogisoma lwoyingira bwolinoga nti allahu akbar olina okusoma ki naye kyalabwako mu swala y'ekiro nabbi sallallahu alaihi wasallam we yayimukanga yasomanga dua al istiftah omulundi gumu era bagiwuliranga basahaba lwakuba nti yayawukanako n'edduwa zino ezaffe ezaki eza bulijjo yaga nti allahumma laka alhamdu anta qayyumu ssamawati wal ardi waman fihinna walaka alhamdu anta nuru ssamawati wal ardi waman fihinna ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك احتكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله غيرك ذكري نبي في محمد صلى الله عليه وسلم جسمانغا دعاء الاستفتاح oluvannyuma lwaki ng'ayingidde mu ssala y'ekiro oluusi yasomanga allahumma rabba jibril wa mikail yo nayo dhikiri ewanvuwako naye tetuuka kweno osobola okusoma eyo n'obeera ng'oggulawo nayo essala yaki y'ekiro bwe kityo bwe kyajja mu sunna z'owekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kyalabwanga nti yagisomanga lumu ku ntandikwa so bw'ogisoma ku ntandikwa ezisigadde oyunga buki buyonzi wallahu ta'ala a'lam. Esswala endala eza sunna buli wogiggulawo osoma dua ul istiftahiyya ng'esswala eza bulijjo. Esswala ya sunna bana teyina kyeyawukana na sswala ya faradha okuggyako nniya kasibeeranga ezze nga format efaanana n'eya faradha nga waliwo esswala ezifaanana subhi ekizaahukana nniya kozi na haya nti oluusi ezimu zijja nga dhuhuri ebeera na nnya naye ng'ate eno ebeera na raka mmeka bbiri so teriyo kyawula okuggyako nniya tuzisaala mu nsaala y'emu. Ekyewuunyisa nti omuntu asobola okusaala esswala ya sunna n'agiwanvuya nakwo okusinga esswala yaki naye abantu abamu baali bamanyirira nti esswala ya sunna gy'osaala nga mpewufuwewufu kyajjako mu hadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti rak'atani khafifatani waliku nabbi lumu yali ayita ku kabbuli hadithi ya Aisha ya Abu Huraira yali ayita ku kabbuli nga dufina hadithan مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال ناقم النبي في محمد صلى الله عليه وسلم انت ركعتان خفيفتان مما تحقرون من صلاتكم ركع بلي nganyangu yangu musala omuntu gye alisadde wali n'oginyoma ng'asaddeyo raka mpewufu ntonotono asomeddemu na bintu biki yaga nti ahabbu ila hadha n'asonga kwona ali mu kabbuli naga nti ono awulira azaagala nnyo min baqiyati duniyakum okusinga ebisigaddeyo muki mu duniya gwe biwaaliga nti obudde bwange obusigadde n'alikoledde mu kino katonda singa mpaayo naye nkolera mu kino yo naali mu kabbuli ayagalayo raka bbiri nga nyangu yangu naye omuntu asobola okusaala esswala ya sunna n'agiwanvuya n'ekira n'eya faradha mu kuwanvuya kisobokera ddala bulungi ye nabbi yakikolanga nnyo nga bw'asaala yekka ekiro ng'esswala agiteekamu essuula mpanvu nnyo ate ng'okuyimirira kw'ekiro basahaba balaba nti kwali kwenkanankana ne okusoma kwe ne okumavivi gwe nga byagala okwenkana bwagenda ku mavivi obudde bwamaze ng'ayimiridde bwagala okwenkanankana n'obudde bwamala ku mavivi nabwe kityo wansi amakulu yatwala obudde nga addiŋŋana ebigambo ebyo nga bw'asaba ebigambo ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye tugamba okusabira mu bifo ebyo wallahu ta'ala a'lam. Sheikh ffe sunna tuziddusa okukamala dakiika bbiri ziba ziwedde
Sheikh muganda waffe agamba akuze era n'asoma n'akitegeera nti omusiraamu tebazimba ku ntaana ye. Kati abooluganda ku bijja byabwe bonna babataliza babasemeti nga babateekako ttalazo. Kati akola atya? Abikoonekone muwe ku magezi. ayinza obikoonakona ne bazaawo ebinene ebisingako awo. Badde bataddeko ttalazo nate ne bakola binene ebigenda ate okutufuukira ekizibu. Bwati nga yendowooza yaabwe abasinga obungi asobola okukkiriza ye n'alaama bamuteeke mu limbo. Waliwo limbo zaffe nga teriyo ebyo gye ziri ng'eye waffe bulijjo wali teriyo ebyo. Omuntu osobola okubeera nga bakuziikawo ne bakatakuteekako ebyo era nga litteeka lye twayisa tomala gaziikamu n'oteekamu biriwa ebyo. Ekirala asobola okuteeka mu ddaame wabanga labudda kuziikibwawo. Bw'akiteeka mu ddaame ne biba bimukolako tebimukosa. Omuntu ebimukolebwako ng'afudde byonna bidde eri abo abamikoze eki abimukozeeko ebbanga lyamala nga nniya ye yali ku kiki ku kituufu. Ekyokulabirako omuntu mu sunna kumutwala kasirise yadde nga tahliri ebigambo byayo birimu obulungi naye kiri mu sunna mutwala kaki. Naye bw'abanga ye yali enkola ye ku dduniya nga teyakiraama tumugamba ne bwe baba bimukozeeko ebyo asigala afuna empeera ze era tafuna musango wa Allah kubanga ye yakirambika nti nze banziikanga mu ngeri ntuufu nabbi gyaziikangamu abaki abafuube. Wallahu ta'ala. Sheikh muganda waffe alina ekibuuzo kyabuuza erinnya kandisirikire naye we Dubai. Musajja agamba agenda kuwoowa mukyala we nga taata we yamuzaala tawooye nnyina. Abuuza ani agenda okumumuwa. Bangi bawali mbagamba nti ab'ebukojja bamugaba naye ekawulu yasinga okuvaayo ku mwana owa waladu zina agwa mbali nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatuwaako endagiriro kubanga kuliko endagiriro yaga nti al imaamu waliyu man la waliya lah. Imaamu yagaba omukyala atalina amugaba. So tugamba nti agende imaamu amugabe naye wabeerewo okukkaanya n'abo abakoze eki aba mukuzizza kuba bayinza okugaana oluusi ne bamukola ki naye imaamu amugaba, qadi amugaba, mufti amugaba, abakulembeze eddiini bakola ki bamugaba. Wallahu ta'ala. Naam Sheikh kibuuzo kyaffe ndowooza ekiddirira wabulayo nga bisatu. Sheikh muganda waffe abuuza nti fajiri magharibi ishai mu swala ezo tukkirizibwa okusoma suratul Fatiha oba tutuwuliriza buwuliriza imaamu? Essala ez'olwatu omuntu akkirizibwa okusomeramu al-Fatiha oba tuwuliriza buwuliriza imaamu. Abawali mu kusoma al-Fatiha bayogera ebigambo bino wammanga. Balabanga waliwo ittifaq wa ikhtilaf, waliwo wetwegattira mu bintu bingi newabeerawo newetwayawukanira mu bintu biki bingi. Naye era baamala ne bajjamu ekigambo ekyawamu. Okusooka kwa byonna abawalimu beegatta nti essola nga oli ye imaamu waayo oba asaala kyama oba asaala ki asaala lwatu alina okusoma al-Fatiha. Alina okusoma ki al-Fatiha. Ne bakkaanya nti essola bwe ziba za kyama fenna ba imaamu ne bamaamuumu tulina okusoma ki al-Fatiha. Ne bakkaanya abawalimu nti n'omuntu ne bw'aba asaala yekka si imaamu naye asaala ki yekka naye alina okusoma al-Fatiha. Asaala sola za lwatu ba zaki za kyama. Obuzibu ne busigala ku muntu omu gwe bayita ma'muum. Ye bw'abanga asaala essola emabega wa imaamu we mu ssala ez'olwatu asoma al-Fatiha. Bangi mbawali mbalaba nti asoma al-Fatiha
bekwasa obujulizi obuli mu sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab oba bifatihati alkitab tayina sala atasoma suratul fatiha mu salai bajjawo obujulizi nga baga nti la omuntu alina okubeera nga asoma ki n'obujulizi obulala nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asoma ng'emabega waliwo basahaba ne bamutawaanya mu kusoma kwe naga nti ani abadde antawaanya mu kusoma kwange nsoma bw'asoma sahaba omu n'amugamba nti nze omubaka wa allah nabbi n'amuga nti la tafal illa bifatihati alkitabi togezaako n'okola ekintu kyonna okuggyako alfatiha yo gikole ki gisome bajjawo obujulizi obulaga nti alfatiha yaki yatteeka qawulu eyokubiri ega nti bwe tubeera emabega wa imaamu tetusomerayo alfatiha mu ssala ez'olwatu bekwasa obujulizi owekitiibwa allah tabaraka wataala aga nti faidha quria alquranu fastamiu lahu wa ansituhu allah yaga nti qurani buli weba esomebwa tuyina kusirika era tugiwulirize hadithi eyokubiri oba obujulizi obwokubiri hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti innama juila alimamu liyutamma bihi imaamu yateekebwawo kubeera nga agobererwa faidha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira imaamu bwaga nti allahu akbar mwenna muga nti allahu akbar teri akkirizibwa ga nti allahu akbar okutuusa nga imaamu agambye ki allahu akbar wa idha qaraa fansitu imaamu bw'atandika okusoma mwenna musirike kati babuuza nti tusomerawa alfatiha waliwo hadithi ng'erimu obunafu era ngayo bagyesembesa nga baga nti zino zisobola ogikawwa ne giwa amaanyi ng'eraga nti qira'atu limam okusoma kwa imaamu kumalira ffe baani ba ma'mumu mu ssala naddala ez'olwatu okusoma kwa imaamu kutukola ki kutumalira so nekibeera nga kawulu yaabwe ewerekebwako ebigambo ebyo ba aimma naddala ba muasirin nga imaamu al albani allah musiime ekyo ekigambo yakinywererako ng'alaba nti omuntu asaala essala ez'olwatu ng'akulemberwa bukulemberwa ali mu bamamum tasoma suratul fatiha mabega waki wa imaamu mu ssala ez'olwatu zokka amma rakaa zino ez'ekyama ye asigala asoma alfatiha wallahu taala alam ndaba nga kyekisinga okubeera ekiri aqrabu ila sawabi ekiri kisemberedde ekituufu sheke mbadde nsaba tukome n'ebino ebibuuzo inshallah baganda baffe babuuze kambibuuze lumu omusibe abeeramu abawera zakatul fitiri ekyokubiri dakwekoma saawa meka omusibe alimu abo abaweebwa zakatul fitiri bw'obanga gwamuyinako obuvunanyizibwa oli musiraamu eyamusibye olina okumuweera ki zakatul fitiri kuba abeera muwambe ba asra abawambe bonna bwoba omusibe alina okubeera nga aweebwa ki zakatul fitiri singa omusibe oyo gyali si basiraamu naye nga mutabani wo nga gwe omuyinako obuvunanyizibwa omuweera zakatul fitiri tumuweera zakatul fitiri kubanga nga tannabagenda mu kkomera yali fi haizatika yali mu authority yo kati olina okubeera nga gwe kennyini omuweera ki zakatul fitiri dakwakoma ddi bw'abanga tali mu bulabirizi bwo kiba kitegeeza nti oyo tomuweera bali bennyini abamuwamba babalinako buki obuvunanyizibwa wallahu taala alam daaku atandika ddi akoma ddi daaku bamulyanga nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala bangi bawuli baga nti okusiviira ddala emmambya weesalira etali y'amazima emmambya etali yaki sala ssaawa nga 9:30 ebe daaku atandise okutuukira ddala emmambya y'amazima bwesala khalas aba akoze ki amakulu abeera baina alfajiraini abeera wakati w'emmambya emmeka ebbiri alfajiru alkadhibi wassadiq tali y'amazima ebeerako n'engeri gyeyekutte
ebeera nzirugavu ddugavumu, ey'amazima ebeeramu okutangaala. Abawali baavaayo ne babinnyonnyola emabegaawo. Emambi ey'amazima yeeruwa. So omuntu yalibadde nga mu biseera ebyo okuva ku ssaawa nga 10 mpaka ssaawa nga 11 eddakiika nga 3 alya ddaaku wane waffe. Kati ekiri mu sunna kumukeereeza, ekiri mu sunna kumukola ki? Kumuli eno ku 11. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazaalu ummati bi khairin, umma yange egenda kugenda mu maaso ng'efuna ebiki? Ma ajjalu lfitr, ebbanga liba n'amala nga bakeera nnyo okulya okusibulukuka. Wa akharu sahur, nga ddaaku ate bamukeereesa. Okusibuluka ekiri mu sunna kukeera, ate ddaaku ekiri mu sunna kukola ki? Kukeerewa. Oli bw'abanga alyo endi yalulonda kambe, twagamba alina kubeera nga amutandika ssaawa nga 10 n'eddakiika nga 4 oba 10 n'eddakiika. Omuntu asobola okulya omugaati gw'olira eddakiika 5 ye n'agulirako eddakiika 4. Mulaba alya yamala kubigaaya nebimalira, digestion yagikolera ddala, giwa omulimu gwayo. Digestion ate nga yendya eyalibadde esinga okubeera ennungi. Obutawa nnyo bya mu lubuto kubiwa nnyo maanyi, bagita metabolic reaction. Obutagiwa nnyo maanyi kukola mulimu munene nnyo, oyina okubeera nga digestion yawa esooka ekola omulimu gwaki? Gwayo. Hakati ate omuntu ali endya eya speed, kuba waliwo asobola era okukola ekyo naye nga speed ewera, oyo tumugamba nti asobola otandika ddaaku ku ssaawa 11 sharp. Oluwera 11 gwe weetandikira eddaaku. Olekayo okooko obudakiika. Waliwo abantu nga yannyuka na kwaziina, buli lunaku ojja kulya emisana, wallahi nga yannyuka na kwaziina. Ojja kulya emisana, olekayo okukadde, kuba nabbi sunna yalekangayo ki? Akadde. Anas ibn Malik yadda n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagamba tasaharna ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nalyako ddaaku n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati kam kana bainahu wa baina al-adhan, waliwo kati ne waliwo kyenkana ki? Naga nti qadra 50 aya, waliwo kigero kya aya 10 au kama qala alayhi ridwanullah, waliwo kigero kya 50 osomayo aya 50. So tulekawo kakadde, tobeera buli kaseera ku lusebenju lwa ddaaku wakoma buli lunaku, era oluusi akuba ate abafaanana bwe batubanguwa nnyo okubeera nga bali emisana. Emambi emala kusala, okulu washrabu hatta yatabayyana lakum min alkhayti حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Okutuusa emmambi weekola ki? Weesala. Aya yo kyegamba eyekoma naye eyannyonnyola aya nabbi Muhammad. Era as-sunna tubayyinu al-Qur'an. Sunna ze zinnyonnyola ki? Kati abaalya ne nabbi ddaaku bo baalaba nga akoma wali. Kati kiri kibeera kiseera kyakukukkiriza nti okkirizibwa okumuliiramu, n'ekiseera ekya sunna tulekayo oku. Barakallahu fiikum. Abaganda baffe tukomyawo, naye katweyongereyokko ne ku bibuuzo bya masikidi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akati shehe mbuuza, singa omuntu akolera ekirungi okugeza naye nga toli naye, naye nga wandiyagadde omusabira ku dduwa, kati katugeze n'omukubira esimu oba ne mwogerezeganya ku ssimu, osobola omugamba wanike emikono tusabe edduwa kati nga yaali eri nga nti wanike ku mikono nkusabire ku dduwa. Allahu akbar. Ekituufu kiri nti edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti edduwa ekyasinza okubeera ennungi edduwa gy'osabira muganda we
ala dhahri ghaibi ng'omusabira takola ki taliwo naye buli womutegeeza nti wanika emikono khalas oba omutegeezezza nti bwali kitegedde so sunna kugisaba nga taliwo ne bwaba tawanise emikono Allah ajja kukola ki ajja kwanukula insha Allah ate malayika zisooka bw'omusabira ekirungi malayika zisooka kusaba Allah kiweggwe nti walaka mithluhu Allah muwe ekifaanana bwe kityo amakulu ayinza okuba tannakifuna gwe n'okikola ki so omuntu yalisabidde munne nga tamutegeeza namutegeeza wallahi kyekisinga obulungi muno tomutegeezezza gati ay Allah muganda waffe oyo mulabamu embeera etali nnungi Allah muggulirewo nkakasa gwe osobola okukola ki omuggulirawo barakallahu fikum jazakumullahu khair Assalamu alaikum. Sheikh, ekibuzo kyange kiri ku fitiri. Yesebo. Singa mba n'abantu bange nga bali mu bulabirizi bwange batuusaako Eid. Oba ebinaakozesebwa ku Eid. Naye nendaba nga ensawo tejja kumpanirira kubatuusaako binaakozesebwa mu Eid. Nzikirizibwa fitiri gye naalitodde okugiba waamu ebya Eid naye nze nga nniya yange ya fitiri. Mu bufunzo okirizibwa okwegabira zakatul fitiri kyategeezaamu nzikirizibwa okuddira zakatul fitiri nenjigabira abantu bange abantu bo ebyaddala gw'olina okubakola ki era zakatul fitiri tukuwa owo okusinziira kwekyo ekifisseewo kwekyo kyogenda okuwa baki kati oba toyina byogenda kugulamu Yidi kitegeeza gulira abantu boki naye nga niya si yaki si ya zakat wekibaawo ekifisseeko kiweemu ki zakatul fitiri wallahu ta'ala alam. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi. Kachehi ku kibuzo kya muganda wange kyennyini zakatul fitr nyina abantu bange ng'oggyeko abali mu bulabirizi bwange naye katugeza abo ab'eŋŋanda abalala bwekwata zakatul fitr nempa omu ku bo oba mu bo kiba kiramulwa kitaki abafu omuntu akkirizibwa okuddira zakatul fitr n'agiwa ab'eŋŋanda naamu kikkirizibwa okugiwa baki abooluganda nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolako zaka yonna umuman si zakatul fitri yokka sahaba yajja gyali navuga nti nina sente za zaka naye abantu bange navuga agiwa abantu bange bali bubiwa abantu era abawali bakiramula nga kikkirizibwa wabula obutagifuula daidana kuba imaamu ajja kuggwako emirimu gya imaamu gijja kukola ki jja kuggwawo imaamu yasinga okutegeera abaavu okusinga ffe oyinza okuba oyina omu oluusi kyogenda okuwa abantu bongeno baali kiridde 6 ewa imaamu nga tulina abantu 6 bali obubi kati kyali badde kirungi okwebuuza ku imaamu kubanga n'oyo sahaba yasooka kwebuuza kwani ku imaamu. Barakallahu fi. Assalamu alaikum Sheikh. No. Sheikh, insurance eramuno eta mu Busiraamu? Insurance bagiyita ta'min. At-ta'min kitegeezaamu omuntu okusasula awantu akasente. Faddal. Okusasula awantu akasente nga bw'anaaba agudde mu buzibu bajja kuba bazibikira ebizibu ebyo byonna byafunye. Ennaku zino bakola n'ey'obulamu bagita life insurance. Waliwo zino zitukoleza emmotoka, waliwo ez'ebigwa tebiraze, waliwo nyingi nnyo ng'omuntu osasula ya ssente bw'ofunira obuzibu nga bakuyamba butereevu okubeera nga bakujjanjaba bakukolako saavisi eyo.
Obusiraamu bulamula butya ku insurance? Insurance esobola okukkirizibwa mu busiraamu singa eba erina obukwakkulizo buno. Akakwakkulizo akasookera ddala nga waliwo okukkaanya wakati wo n'abo bagenda okuterekera oba b'okoze nabo insurance nti tewajja kubeera buli azaamaanyi. Ekyokubiri nga inkesi sente zo gye zigenze tezikozeeyo mulimu ogwo gukolaki gubadde osuubira nga waliwo okuddiza sente ezo, kuba ddala bwe ziba tezakoze mulimu ziba zigenzi zaaki ntaddeyo sente zange, emmotoka yange ekaddiye bukaddiye terina buzibu bwefunye, ate saakola insurance yakola ki ya bukadde ndiwena akaddiwa mujja kumpaamu ki, kati sente zange mbadde nzibawa muzikolamu ki? Ekyo kibuuzo. Bwe muba temulina kye muzikozeemu dhulumun, buli azaamaani, era mugenda kunnyonnyola mu maaso ga Allah. Kati insurance efaanana bwetyo ekkirizibwa mu mateeka gaki gaddiini n'ebirala abawalimu bye bagenda bongerako. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kyange kiri ku kitambaala baganda baffe abasawudi kye beesiba, kale eyo eri ku sunna erimu obwa red n'obumyufu n'obweru, ndaba bakiyitiriza nnyo kyesiba. Kyosinga okulaba, naye abamu balaba kiri ekyeru. Waliwo ekyeru kimanyikiddwa, abawarabu bakyesiba nnyo. Kino ekyekkala emyufu nakyo bakyesiba, naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti kale enjeru yesinga obuki obulungi. Wekitiibwa Allah tabaraka wataala agitulondera mu bulamu bwaffe ne mu kufa kwaffe. Omuntu wabeera mulamu kyekisinga obulungi kwambala byeru, ne bw'aba afudde ekisinga obulungi kwambala ki byeru. Bw'atyo bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiri mu sunna muntu kwambala byeru naddala mu ibaada ez'enjawulo n'emikolo gyaffe gyaki egy'enjawulo. Wabula bwe kiba kibuze nga Allah agize si kyoyina, oyambala ekikola ki ekiriwo. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambadde nsaba kumbulirako emmambya enjeru eyo y'amazima ebeera etya? Ey'obulimba. Emmambya ey'amazima tegeezaamu emmambya esala ng'obudde bukya. Emmambya ey'obulimba yeesala ng'obudde tebunnakola ki ne bukya. Enjawulo wakati waazo eri ebeera enkwafu nga ya black, ebeeramu black. Eno ebeeramu okulaga nti obudde bukoze ki, ebeeramu light okutangaala. Wali okiraba nga kintu kikutte naye nga kirina amagulu agakkawa wansi, oluusi n'agambuka. Amma eno olaba ebintu nga bitangaavu nga bikka, oluusi kaleetera kubeera yejjirira mu reedi oba okufaanana bwetu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nze kyembuuza, empeera mu Luganda kye ki? Naam. Empeera kya Luganda kyoyogedde kyennyini kyaki kitegeezaamu omuwendo gw'ofuna mu kintu ky'oba okoze, y'empeera. Kyovula n'omusaala ebeera mpeerayo. Omuntu bw'akola ku ssomero nga musomesa, omwezi ne guggwako ne bamuwa omusaala, baba bamuwadde empeerayo. Omuntu bw'asinza Allah ku lunaku lwa kiyama, amutegekedde kumusinza kuno kwe yasinza Allah empeera. Amakulu omusaala gwe waalifunye, owekitiibwa Allah akutegekedde, akuwaddemu jjana. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala yakyogerangako nnyo, wala ajiru l akhira, n'empeera y'enkomerero khairun, yesinga obuki obulungi. Wanaga nti wala l akhiratu khairu laka min al ula, enkomerero yesinga ki edduniya. Amakulu empeera y'enkomerero yesinga empeera y'eki.
ate abasinga obungi bal tu'thiruna alhayata